kulisizayo mukumulamu oko amamera ago gatabike mu bikuta byo ebyamatooke by'owente oba embuzi olabe bwe zitayongere amata gaba mangi nnyo ojja gewuunya ngabe Phenogric wakola amata gali agabanda kazadde ne muntu ezadde mugenda ne munyumya ebibozibozi byammwe zente nganda zantama njagala ziri simanya zi Fresian njagala ziri simanya zi Heifer simanya Heifer mwina amanya gammwe mwe mubimanyi amamera gago bwe gafulumayo mu nnaku mukaaga funa kiremu ogitabule mu nsawo y'ebikuta owente ezo zinyirire obanga kati ngabamu abazirisa maize bran zitabikiremu oba kintu kyonna kyo kugamba kyozirisa oba muddo zitabikiremu kubanga ente ezo zesibanye embuto bw'obulwadde babita hypomagnesia kati nga musana gugenda okujja gero labanga ente 10 zifudde zigudde eri embuto zesibye mu biseera ebyo kubanga aluminium abamungi mu ttaka ate magnesium n'akendeera kati byebimu ku butono wa Phenogric ekijanjalo kino okugamba butava mu kijanjalo kino kya Phenogric kyayambako bituno bitegeera ina nenda banga mukaba twaka kakaire mwanise ebipande naddala abantu abali mu kato corridor semba bule nakasongola n'okugenda mbalala nteza muzifa lwa butamanya nonyo mukenkufu akuyambe kugongeri gye bagonzamu embuto zente wayenyenani Epsom salt ojja kujja tunyumye emboze eyo era mu mbeere yemu n'enkoko zaffe ziba n'amagi matono musajja agenda n'akuwaka obugi tray y'amagi nga bw'otuna obugi bulinga bwa misota n'ogamba omusajja ono wedda ali mu kuyigga amagi gatimba nga ndeetedde okukunguza kumbe bambi amagi tegagejja kati gufuna akajiiko kamu oteeke mu lita 2 ez'amazzi ez'enkoko ezo ezibiika sekkokozo embaata zo byonna biwe amagi ganyirire gagejje ofune katale akegasa ndala ka hoteli mutwalayo obujinde babo bagobya Phenogric oba kino ekijanjalo ky'Abayunaani buto wakyo akikolako bulungi nnyo era mu mbeera yemu abantu abangi balina sukaali afuuse sukaali nze nkugamba ntya oyo sukaali alaga bukyafu Phenogric abasajja ba Babylon abo babawo okukkiriza nze mbamanyi bekwasa ate bikiite mu nabakola study zimala mwakozeko study mu mbizi mwakozeko study mu mese mwakozeko study mu chimpanze balina ebibozibozi byabwe nze nkugamba ntya Phenogric ye bamukiriza era research bagikoze ne bagamba ono oira akakanya sukaali n'amuwonyeza ddala yes it chews nkyogedde ayina ekirungo kya saponins ekiyamba ku mbeera ya sukaali ayoza sukaali mu mubiri basically bino ebirwadde ebitusumbwa buchafu pressure amasavu gayitirira mu misuwa ne gazibikira emisuwa nga bona alaba pipe yo ya rubber nezibikira side emu ne side endala nezibikira naye nga ate waliwo pressure pumpinga ugenda okukakana nga pipe yabise wazibikidde amazzi tegakyatambula abali bafumbyeko mu pressure kuuka bakimanyi nti ebbugumu liri muli ng'ate tewaliko ka safety valve akafulumya excess olukulaba nga kibwatuse kibanga bomu naffe abantu bwe tutyo bwe tubwatika towakana pressure eri mu kutwabya eyabya emitima eyabya emisuwa eyabya obusuwa bw'obwongo ogenda okkakkana gye muyita stroke omanyi abasajja aba Babyloni balina obugambo bwabwe obuwaanawaana omusajja yafunye ka stroke kumbe obongo bwabise emisuwa gy'obongo gyabise kati Phenogric munywe mu mazzi agabuguma ajja kwoza amugane amasavu amabi anazi saponins ezijjamu aga amasavu amabi ne sukaali wa sukaali ajja kuyamba okubalansinga sukaali bona amunywa ne kasukaali k'obutonde ka stevia n'amajani ga kalitunsi era ekijanjalo kino eky'Abayunaani kigenda kutuyamba nnyo kwa lusaazi kiina amazzi agakugamba kikola ekinyiranyira ekizaawo okugamba akabubi aka kabeera ku sebusa waffe omanyi tulya nnyo ebintu bya asidi buli kaseera tuddukira mu bya asidi ono n'ava wano agenza okufuna ekyokulya agamba bampeeremu ne kano bateekemu ne dressing banteremu ne kano bantegatiremu n'omunnyo olaba muddira omuyembe ne musigako sukaali nze mbatya mbeewuunya asidi bwava mu ebyo n'afa meeting n'ayokya obwoya bwa sebusa bwonna ne kujjula amabwa ku sebusa
alusazi nezifuuka alusazi ne mutandika kutuwowerera alimponya alivaawa ye buto wa fenugreek ayamba okukola olusavu olulungi ku kyenda ekyasebusa alusazi nezikakkana kubanga nakugambye ayamba okwongera amazzi mu mubiri ate amazzi ono bamuyita Mr. Nsula akusumulula omubiri gwonna ebirungo by'omubiri ne bitandika okukola kati gwe alusazi ajja kuyamba nnyo era naawe ayina gundi omugongo gukuluma nga amazzi g'omugongo gaggwamu ge bayita synovial fluid omanyi enkizi ziggwamu amazzi n'amagumba ne gaggwamu amazzi nze ntera obalaba abantu bwe batyo bannayuganda banaye bayise mu mbeera eyakazigizigi Yesu yandikomyewo n'ataasa abaana be kubanga ne Muhammad naye n'ayongera okusabira abantu bano bagende mu jjana kuba babonyeebonye omusajja omulasanga n'omukyala balwanira taxi ku makya ono talina amazzi mu mugongo omusajja omukyala talina amazzi ga synovial fluid mu magumba balwanira taxi ogenda owulira nga amagumba gakaaba pakataka ogenda okakana ate gundi nfanfa kondakita tayogererawo amala kutuuka ku mulimu ate John aluwa ali ku kitanda enkizi zekaase agudde mu kinaabiro ate amenyese omugongo disiki zisesetuse buto wa fenugreek ajja kuyamba ku mbeera eyo ekijanjalo kino ekyabayonaani kivaamu kabuto akatuyamba ku mbeera eyo kuza amazzi mu mugongo ne mu nnyingo kati gwayina arthritis okulumwa ennyingo ayina kugamba embeera y'amagumba gonna nga geekaaka gakaaba ositama ogenda ku toilet balowooza nti toilet eguddemu pakataka pakopa gundi neighbor chichi kumbe magumba tokayana na mbeera eyo kabuto ka fenugreek kajja kuyamba era gwe naawe omukyala ali eyo ayiikirwe nnyo ekibugumu menopause abasajja bano bali wano tebamanyi menopause bwevuluma menopause omukazi abanga eyakola ekibi kya saakiririgo abakatoliki be bakitegeera omanyi bwokola ekibi kya saakiririgo kati nga bana abamanyiira omukenkufu nomala omumanyiira ekyo kibi kiba kibi nnyo naye tekituuka kya saakiririgo saakiririgo kyekintu ekyo kimanyi noyenda nga toli mufumbo ekyo kibi nnyo bakutwala mu purgatory ne bakwokyeza eyo naye ebbugumu eriri mu purgatory lyenkanankana n'erya menopause omukazi mukyala limuyiikira yenna n'atuuya ekiro n'omusanga ng'essuuka yonna ezisobye mbeera eyo ya menopause era ne ku luhaani oba kolani egamba nti omukyala mumuyambeko musajja mukyala bw'asuuka emyaka 45 tofunayo kamusaayi muto oba okoze kibi kya saakiririgo muyambeko ayite mu mbeera ya menopause kubanga menopause ekyankalanya ne muudu ze omukyala n'abeerawo nga mukambwe okomyewo n'obuugi bwo n'akugamba nti nedda zaayo obuugi bwo nze njagala ka stevia ate towuliriza mboozi za mukenkufu n'ogamba ka stevia ndikajjawa ogenda okakkana nga omukyala akupakiza oluyi ali mudde negamba gwatamanyi mukenkufu oba gwatamanyi prof bio research quick oli kisengi 152 nokakkana nga stevia alese embeera yakazigizigi ewaka netokayana na mbeera eyo omukyala mugulire ka fenugreek oil ogwe naawe alabye kubira mu nessimu omugambe mukyala waffe tujja mugulira ka fenugreek oil kubanga kajja kuyamba nnyo ku mbeera ya menopause ebbugumu eryo libajjira ne moods okukyankalana ate gwe naawe omukyala afumba kateeremu ddaddi munva kayamba enva okuba n'akawoowo n'okuba nga nkwafu ne ziba nga si za luzi nnyo ate nga n'okusingira eddala kayamba nnyo n'okwongera appetite omwami atayagala kulya n'akaana akatagala kulya ono fenugreek abasajja abayindi bamugatta n'ekinzaali ne batukoleramu obunzaali muli awo mutunula butunuzi abasajja batukolako ssente tukolemu ekinzaali kubanga akawoowo ka fenugreek n'enva tezoononeka mangu balaba mwagala nnyo okulya amawolu ne mugenda ne mulya amawolu bwe musumulula akatimba ne munyenya katima kyalo kyonna ne kiddukana ne kamulegera naye n'atya kyalo n'adduka n'okudduka so waliwo abasajja abasumulula akatima n'ogamba kiki kino kye tuliko naye fenugreek oyo yayamba ku mmere eyo esigaddewo netayononeka mangu akola nga lemon mutabule mu nvaazo ate nga n'okusingira ddala ajja kuyamba ku constipation olubuto luleme kwesiba obenga olubuto terwesiba omanyi abantu abeesiba olubuto evidence tebula
ebizibiti tebibula ekibizibiti kivirayo mu kamwa kaba kaleekaana n'ekizibiti ekyemabega kiba kimulopa nga yatadde yanyenyeza akatimo ogamba ki kyetuliko entuuyo zonna zireekaana alina olusu ebintu mmere evundira mu kyenda nywako kafenugreek oil ojja kubanga ebintu bitambula taratibu sana fenugreek kijanjalo ky'abayonaani naye tetukomye bukomyawo kukola na kulimisa abantu kijanjalo ky'abayonaani tukoze neka akabumba kano nako kamansa ne kagoba ebikubu bumba lyaffe lyawano naffe twefudde basokolati tuli mukozesa bintu byaffe kulanga tugoba ebiku abantu baffe balina stress alyawo amabeere gamubuza omukyala atandise okufuna envi akazaala tokayana na mbeera kozesa akabuto k'ensogasoga akajamaikani kasita ogobe envi n'ekiwalaata enviri zikutuka omaze okuzaala ne stress yebi okugamba nti omulimu bagokugobyeko olw'okubozadde tobukayana nabo wefunire fenugreek ekijanjalo ky'abayonaani oba abagreek ne kakana ka kasita wesiige bulungi kwefaako nzo okuba oli mutufu munda naye nga wabwerwa oli damage tobeera damage wesiige ebizigo by'ekinzaali tamariki bata onabe ne kasabuni k'amapapaali ate infection ozigobe ne ka thieves oil kalike twayogerako ka oil kafa amatendo olabe bulambu bujjo kunyumira sigadde nga nze omukenkufu Julius Nyanzi abatemyako buli kaseera nga sibajiddeyo nambazi era nga yabasika eriyo okubajja ku network y'obutamanya okubaza ku network y'abakenkufu eyaliko bali ba plateau basokolati